Ngidwa bulungi nti omulimu gwa boda boda mu Uganda gwe gumu ku ogwo abavubuka gwe basinga okwettanira era nga bangi baguganyuddwamu mu nteekateeka y'okulaba nga beekulaakulanya newankubadde nga babeera ku nguudo naye balina okusoomoozebwa kungi era nga wano poliisi weesabidde wakati mu kugenda mu maaso n'okukola omulimu gwabwe basobole okuba nga bakolaganira wamu mu nteekateeka ey'okutambula ssaako n'okwekulaakulanya. Gerald Tushime ngono poliisi agamba nti aba boda boda wano mu ggwanga balina okuba nga bagenda mu maaso n'okolaganira wamu ne poliisi wakati mu kulaba nga bakendeeza obumenyi bw'amateeka obubeera mu ggwanga. Tukube engalo z'amaanyi nga twebaza Oweekitiibwa His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Bino byonna gemaanyi ge. Enkiiko ze tukoze buli lunaku oba lw'embeera nze mbagamba nti ekirayiro kyange obukulembeze bwa boda boda chairperson gwe mmanyi ye Maweje Frank n'akakiiko ke. Kasita omuvuzi wa boda boda ali mu kufuna obuzibu ku kkubo ne bamusiba piki ne bagiteeka wali waliwo ekiru waliwo ababalwanyisa waliwo gurupu ezijja kubalwanyisa omuyembe ogulimu ebibala gwe bakuba amayinja si bwe kiri. Kasita mwatandise okufuna ebibala mubeere ready. Obugurupu bujja kwekunganya ababyobufuzi bajja kuvaayo kuba mwabajje mu market automatically aba app mwabajje mu katale aba factory aba companies mwabagobye aba police abadde babafuniramu mwatugobye. Ono okwogera bino abadde asisinkanye aba boda boda e Kawempe nga bano bakulirwamu Frank Maweje nga ssentebe waabwe wakati mu nteekateeka ez'okwekulaakulanya. Njagala kusaba abapoliisi era mukama wange nkyemanya agenda kikoonako omulimu gw'okutereeza boda boda si gwa Maweje yekka. Tuteekwa omukwatirako, tuteekwa okubawuliriza, tuteekwa okubayambako. Waliwo nti atunu byayogera nga tebikwatagana security awo manya gw'olina ekizibu. Okusinziira ku Frank Maweje aba boda boda bangi nnyo tebalina ba stage oba abakazibwako balubyanza bagenda mu maaso n'okwonoona omulimu gwabwe kyagamba nti kikoze bubi so nga ate mulimu aba boda boda abatuufu abasobola okukola obulungi emirimu gyabwe era ne bafuna akasente. Kati ne tuleetawo n'enkola omusaabaze ne bw'abanga talina smartphone nga gwe omuvuzi olina smartphone ng'osobola omuvugira ku app mu nkola yaffe ya single mode. Era sijja gigenda munyo musobola okugenda ne bagikuyigiriza wali. Kitegeeza buli musaabaze yenna gw'ofuna osobola omuvugira ku app ne tusigaza history ye. Oba ayina smartphone oba talina. Kakati ne tugamba no. Union yaffe erimu ssaka enjavu. Ebyo byonna byonna ebeera ennyingiza ya union yaffe. Era ssaawa yonna essente ze tujja ku app tugenda kuziwola ssaka ezo kuba union member waayo abeera sako. Memba wa sako abeera gwe Ssekinnoomu. Kyovula batandise mbagamba mwangwe muyingire zisako ezo. Wansi w'enteekateeka eno aba boda boda ya union bakwatagana ne kampuni ya Spro era nga abavuzi ba boda boda bagenda mu maaso n'okubabanja mpola pikipiki zino okubayambako okwekulaakulanya. Maweje agamba nti pikipiki zino ekirungi kyazo tezikozesa mafuta era ziyambye nnyo mu kukuuma obutonde bw'ensi okwetooloola ensi Uganda naddala mu kaseera kano nga Uganda eyita mu kusoomoozebwa. Naye gye babadde bazijja babadde bazibawa kuba bo babadde ne system y'ensonga lwaki mu union twagambye tukozese ebintu bisatu: system, number ne discipline. Ebyo ebintu bisatu bijja tuyamba okwachivinga buli kimu kye twagala. Kakati nze ku mulembe gwange ne bannange bano twagala kulwana. Oyo yekka anakkiriza kye twagala yajja osigala mu bizinensi yaffe. Naye target yaffe
ya kukendeeza ku bali makati gaffe ne baddiira ba pikipiki tusobole okujjawo amagoba ago yensonga lwaki twatandikidde mu kuzimba zi sako era mu baganda bange abali wano buli ali wano nga tonnayingira mu sako ogenda kuva wano eno ng'otegedde ani akulira sako y'ekitundu mw'obeera. Ekitongole kya KCCA kigamba nti mu Kampala mwokka mulimu ababodaboda abasoba mu mitwalo 10 era nga enteekateeka zo zigenda mu maaso okulaba nga abasinga ku bo bafuna amasiteegi we bayinza okukolera omulimu guno. Chris Malimusemakula, William Wanga, Beg Television.